Okuva kkooti y'amagye yatandika okulira omusango oguvunaanibwa Lance Corporal Herbert Rakemba, abatuuze b'e Luzira bazze bataataaganya kkooti eno nga bagamba nti omusajja avunaanibwa talina musango. Abalwanizi b'eddembe ly'abakyala nga beegattira wamu mu kibiina kya Uganda Women's Network bagamba nti abantu balemesezza kkooti okukola omulimu gwayo, ekiyinza n'okulemesa ensala y'omusango w'ennuŋŋamu. Baffe olw'obutamanya oba olw'okuba nti abantu baffe bawagira obutabanguko obukosa abakyala bavuddeyo bawagira omusajja, era tuvuddeyo tukivumirire era ne tugamba nti gavumenti yaffe erina okuvaayo enyonyola abantu abo nti obutabanguko bwonna obwa buli kika obutuusibwa ku bakyala tebukkirizibwa. Abantu b'e Luzira bazze balaga obuwagizi eri omusirikale ono nga bamusondera n'ensimbi z'alina okukozesa mu nkomyo. Wabula kino abalwanizi b'eddembe ly'abakyala bakivumirira nga bagamba nti kitaataaganya kkooti n'olwekyo gavumenti yalivuddeyo okusomesa abantu bwe balina okweyisa naddala nga bali mu kkooti. Era ebitongole byonna ebiri wano eby'abakyala biri mu kugenda mu maaso bisomesa abaami n'abakyala nti n'omuzeezo oba obubolombo obwo obupromotinga okutyoboola eddembe ly'abantu tebukkirizibwa era busaanye bukyusibwe. Bano bavumiridde n'obutemu obugenda bukolebwa ensangi zino maka omuli abantu 9 abattibwa nga bonna banjwemu. Harriet Namukasa, Winnie Nakachwa, WBS TV, Kampala.